abavubuka tubeere bagezi sigende nti mugenda kulonda mugende mulonde naye okwekalakasa bwe kujja muddeeka mwebake oyagala ofuga yeerwanira entalo ze onfunye kale kiringa nze kinyinza okugamba kiri bwe kinesonda ssente za mbaga lwaki yabasami waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki otyo omulungi akyekumidde ku channel yaffe ennungi Yugin Now TV twaniriza ate n'olwaleero nga wondaba ku seeti siriiko nzekka munnange twakedde ku makya ku bukyuli ne tuzambala nga woolaba nnekaanekanya olwaleero twatambulidde ddala nno ne tuyita mu kibuga ne tujja paka eno sayidi z'erugazi ne tusisinkanayo omwami gwondaba naye ku seeti ennyambala yaffe yeeyo olwaleero erinnya n'eddoboozi nze Stone M nga njagala nkujjukize osubscribinge gwe nate na subscribinga olikinge osobola okukomentinga tusobola okuddamu awo mu comment section kanso kenkusabe ssebo otubuuzeeko bana Yugin Now TV nsanyusa okubalaba mbanirizaako mu kiggwa ky'emisambwa bulijjo ndaba muweereza basumba naye kinsanyudde olwaleero okulaba nga nange muze mundabeko ow'emisambwa era ate emisambwa kyeki kituufu tubanoonya buli wamu kakati ssebo amannya weewaawo njasooka mbabuuzeeko nti agulumizibwe nga atendezebwe nga wenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo nsanyusa okubalaba erinnya nze Kasozi batuuka bantu bala mudyana bassi fomu lya munsonda empisa eteesigamu omusajja lwalwambuzi lwalwegaaya musota gwa munju ojja kwebuuza lwaki ngambye nti agulumizibwe nga atenderezebwenga oyo ogguludde ne serobaala eddoboozi kubanga ffe tukkiriza nti buli muntu yatondebwa nga alina olulimi nga mu lulimi olwo mwalina okusinziira okoowoola obw'omwoyo bwe nja kugamba nti omuntu lw'obeera mbulamu obw'ensi nga teweemanyi ojja kwesiŋŋana ng'obonaabona naye ng'ekikubonyaabonya bw'otamanya abantu abasinga obungi balowooza nti bwakulaba ng'oliko jjajja oba oyambadde embugo zino nti obeera mussi obeera mulogo obeera mubi so nga ate ekigambo omusamize kiggwayo nti omusamize mu buwangwa n'ennono teri muze mulungi buli muze guba mubi mu buwangwa tuba na mpisa kati bamuyita nti omusamize kitegeeza nti amalawo emize emibi mu bantu kakati wano otudde ku lusozi Luyanzi lusozi Luyanzi mu Lugazi mu mukono gw'ensi ekiyisa mukono nti mukono gwe mukono gw'ensi era ekiyisayo nti kyaggwe yewaggweranga ebizibu kyova ne Kafeero yagamba nti olituuka ne ku mugango w'ekyaggwe nga bw'otuuse olwaleero era mutuuseeko yegwe gwe baali bayimbako oba oba oli ayitayimba ku nze naye oba oli yamanya nti ndijja mu kyaggwe wano wajjawo dde wano naakamalawo emyaka giri 4 emyaka 4 bukyangangulawo kati omulimu guno okubeera omusamize ogukoledde ebbanga ki obusamize si mulimu naye obusamize bubeera buyite kuyitibwa kuba kuyitibwa kukibwako mwoyo omutukuvu wekiri kati waneeno nange mbeera musumba naye ate wengwamba sumba mbeera nabbi kubanga nze ndagula mu grading wetudde eri gobeera oyise ku basumba mba prophet oba mba nabbi kati gwe Prophet Kasozi nze Prophet Kasozi oba nziza mu Lungereza kuba ndi mulaguzi nabbi alagula abantu bajja ne bakulaba abantu bandabira ddala ku ssente mmeka olwo okundaba baba tebazze labanze kubanga nze ndi kifaananyi ky'abajjajja naye okulaba bajjajjange kiba $5,000 bajjajjange bayagala nnyo nooti ennene kyekiraga nti oli gaggawala
kakati twabadde tujja wansi ye Lugazi mu town ye we twafunidde entambula yatutuusizza wano kwegamba kyatuwaddemu kale essanyu oba oli awo nga buli omu akumanyi buli omu akumanyi va ku bino bye tulaba video zo nti oba weewaana kyovula ffe tujjira ddala ku ground omanyi kyekituufu ekiri ku ground mmanyi ekituufu omusajja kituufu byayogera byebyo mu butuufu ekyalo kyonna nga kikumanyi naye waliwo eyatugambye ka point nze akalala akasinze oba okunti engulu oba omutima oba yagambye nti mugenda babadde baboda mwe mugende wono jjajja simayanga ayina balakisi y'amayembe sebo balakisi y'amayembe eriwa akakumanya balakisi y'amayembe kati abantu abasinga buli boyogera ku jjembe balowooza oba ekintu kyanjawulo naye nga tekibeera kyanjawulo ejjembe ebeera mbuyaga era embuyaga ebyo ewangibwa buwangibwa naye ng'ekizisa ejjembe tigeemaanyi amayambi agayambako omuntu okukyusa obulamu amaanyi amayambi agayambako omuntu okyusa ki obulamu tujagereza ku bisolo ng'ente ente weeraba mulabe waayo mutomeza ki amayembe mutomeza jjembe ate endiga anti yo geeyina kati gana ekigayisa nti mayembe bajjajjaffe baagatabaalanga osobola okufuna obukuumi ejjembe kintu kya bulabe nnyo singa olizannyisa kibanga kutuula na nuclear wogikuuma obulungi esobola okuba abalabe bo ate bwogikuuma obubi eyinza okwatikira ku ggwe ge mayembe ogambye ejjembe liringa mbuyaga si liringa mbuyaga kuba teryaliraba teryalikwatako galimu ebika amayembe galimu ebika kisinziira ku kyekiba kiri wanzizza waliwo ejjembe lyoyinza owanga n'ogamba nti nze mbadde sizaala n'ogamba naye nze nkoze ntyo kyusa olujja lwange okubeera nga tuzaala n'ogamba nti kampange ejjembe kisiraazi mpanze byakuzaala nali manyi bawanga majini amajini ngenda kijjako mu maaso awo nkikunyonyola ejjini kyeki naye kansooke nkunyonyole ku mayembe amayembe mulimu ag'obuzadde nga baleeta lwakuba olujja olwo lwali teruzaala gegana gakuba abantu emiggo ejjembe abeera musirikale mu bulamu obwa bulijjo omusirikale nawe omusobi asobola okukuba abeera musirikale kyova olaba omusirikale bw'abeera ku mulimu olinamuwa kitiibwa bw'omuwa ekitiibwa omuggyako kyoyagala kati kaabe wa traffic n'omusinga n'omuyisaamu amaaso oba n'omutomera ki ekikuddako ebiddako biba bingi kati lyejjembe lijja for security purposes singa mba n'ejjembe lyange lubowa nga jjembe lubowa namuleeta lwakuyigga ssente ajja zinkolera nzifune aba ne bagamba nti amayembe mabbi naye nze ate nze yalireeta liba linkoledde banakya lwaki lwa bugagga kaliwo amayembe agajjanga ga bugagga waliwo amayembe agajjanga ga bakyala nga gaagala bakyala oba ng'olemereddwa afuna muntu olinga bwagamba nti oyogezanga omuwulu omusamize tejjembe naleeta ly'abakazi ng'ate muwulu oyaba talina jjembe osobola obeerawo nga gwe kyoyayanira mu bulamu bwo obwensi oyagala bakazi n'oganze jjajja akampangiira ejjembe bino by'ogamba mbu omukoonako kabina n'agoberera bituufu jjajja nze mpangiira ejjembe njagala nga buli mukazi gwe ŋŋanza kiggwa buki kyoba osobola omusajja ng'alina abaana 8 10 naye nga ye ng'omukazi kiziramu mwenyaako bumwenya oyo aba lireese lwaki lwabakyala n'abakazi no bagawanga jjajja nze siddibwako mukazi munnange mpangira ejjembe erinkuumira omusajja be abasajja boosiŋŋaananga maama gundi nga tannagamba sirina kyenkola babaako amayembe era baba baloge se obuyinza bw'ejjembe obaako n'ensonga eyo ekulumya omutima n'ogamba kampengeyo omusajja wange ankuumenga oba abeeko embeera gy'akola atya gy'aba atereeza mu njogera ennyangu amayembe galinga magye nti bulijje libaako kirikola ki kirikola owa air force wa air force kituufu ate ne vesiru ne veki ne vesiru ane we LD wa LD o ne ba special force command kati n'amagye gayina engeri gye tugaawulamu amayembe tiyinza special force command ligenze kukola kino owange wadde twogera ku mayembe neffe tugatya lwa nsonga amayembe ago gatuuka ekiseera ne geefuula ne gatandika oba okukola ebitaaga wangisa we mba nkiyita
negatandika okubonyaabonya ekyalo ono eyagaleeta omutabananja egibagizze kati kansooke nkunnyonnyole ejjembe liringa funa ssente ssente yemulaba asinga mbulamu naye ate ffenna tumuyaayaanira osobola okufuna ssente n'ogula emmotoka nekutira mu kabenji nekutta osobola okufuna ssente bamanya ku kyalo nti oziina ne bakutemula olwa ssente zo kituufu kati n'ejjembe bwe liri bw'olikwata obulungi olikuuma ebbanga lyonna bw'olikwata obubi lisobola okubeera ery'obulabu obulamu bwo bwonna kumanya nkozesa yaalyo ki ekiriwanzizza so towangisa kinyumo nti gundi yawanze nange kampangi yaguze bakuyita kugula mweno mukuyita kuwanga osobola owanga ejjembe ligamba nkuwadde obugagga engeri gyozze ne mukazi wo towasanga mukazi mulala nja bagaggawaza emirembe gyonna bw'ova ku ndagaano eyo kwe bayita okwavuwala yennono ya ssente nti buli muntu asobola n'omukisa ogufuna ssente naye ate ogubeera omugagga mutono kubanga omusiru n'omwekutya ya ssente eggwawo kitegeeza nti ssente eba mpisa weeyisa otya nazo n'amayembe empisa weeyisa otya nago singa wazze wano ne googerera mu bbanga nga sinnagayo ne gagamba tokyama wano singa onyumya nange nanti babode asose n'asigalawo awo tulabe naye ebbanga lyotudde nga sinnajja olabye ng'ekifo kiringa ekitali mu maanyi naye ng'ate amaanyi weegali kyo kitegeeza nti fe abasamize oba bannabyabuwangwa nannono tetulina tiisa abantu bintu nga tefe betutuddeko nze ngenda kugamba nti amayembe mabi nga tegampadde obugagga kuba kwagaliza okwo mana nze neewuunya n'engeri gy'oyogera ku mayembe kuba ewaffe n'oyogera bwogezi ku jjembe neoba olirogootanye bulirogootanye bamanyirawo nga batandika okukusongamu naye ate nno nze ndaba ng'ekiri nnomo kirungi olaba buli afuna ssente wano ewaffe bagamba yagula mayembe bagambako mbu wagula lubaalo baagula yesu wagula maki kitegeeza buli muntu ageetaaga abe nago bwe buyinza obuyambi bagamba ekiweebula omugagga kusesema ntula nti tube tulowooza yandisesemya ennyama naye weyeegoza asesemya entula kaekiweebula ow'amayembe kuba mwavu bwondabye ndi muvubuka muno nkufaananira abaavu kati nze ndikakasa nti ejjembe bye nga siriina mbuzibu mbagamba omuganga teyeeganga batera otugamba omuganga teyeeganga ojjanjaba musujja nga ate omusujja gwe gumala baabeewuwo gwe gukuluma abo abo bafere owaayi ndaba oli musajja muto era ngaffe wootulaba twali tulowooza bano bagundi basamize mulina kubeera bakulu okitegeera oba nga ab'e Nigeria eyo nga obalaba abasajja bakulu anti omuganda agamba akanaabeera akendo okalabira mu nsena okalabira ku mukonda nga keefunya kati nze era nze agenda okuba omusamize ow'amaanyi olunaku olw'enkya lwaki nazaalibwa ndi musamize kati mbulamu oba kye bayita calling oba okuyitibwa kale mu buli muntu alina engeri gye yayitibwamu naye ate batono nnyo abeezuula obuyite bwabwe oyinza okubeera nga ggwe kyokola olwaleero gulabanga mulimu naye nga ggwe yekooliyo era eno enkola gy'okolamu nja kugamba nti oliko omusambo ogw'okutambulirako gwe gwakiwanuka gwe gwani gwe gwakiwanuka kuba gwe gukwatiridde tekinologi naye ng'ate ffenna tuli baki basamize okwongera okuluŋŋamya ojja kwesanga bw'oti oli wagamba nti kitaffe omwana n'omwoyo aba ayogedde ku maama taata jjajja kitaffe mwana n'omwoyo maama taata ani jjajja nebeera nga ye Trinity kati mbuwangwa bwaffe nga abaddugavu gw'otayita taata abajjajjaawo oba mwanawo kati abazungu bo kye baakola kwe kutwagasisa obuwangwa bwabwe ne batwerabiza ebyaffe kati singa oli agamba nti maaza nze ne ŋŋamba maama njawulo kyekiri kati abantu bafuula nnimi naye ng'ate tusigala tusinza kiki kyekimu kati Zabbuli 75 omanyi ne Bible ngimanyi kuba nasooka makyaki g'abazungu otyo Zabbuli 75 kumi egamba nti amayembe g'ababi gakakanyizibwa mu maaso ga Mukama amayembe g'ababi gakakanyizibwa mu maaso ga Mukama mu Zabbuli naye ate ag'abatukuvu gayimusibwa mu maaso gaani ogambe Zabbuli ki 75 kwebali bagenda jino mugibikule 10 kati mu mbeera eyo nti n'abazungu balina amayembe era jagada horn
the Holy Spirit ogwo omwoyo ogutukudde omutukuvu ffenno twetukuza tutya tusobola okwetukuzanga tweyambulula twejjako ebisiraani nze nyina akantu ke nabuuza omulokole ne mugamba nti naye mugenda ne mugenda ne mbatiza abantu nga mbajjako kibi kisikire nze baba bambaza ne banjako ekibi ekisikire ne kinvaako ate omwana wange obatiza waaki nze amuzaala navaako dde ekibi ekisikire wamma nno obuuzizza ekibuuzo ate omwana wange obatiza waaki kyova nanjira kugamba ti amadiini gali programmed kwavuwaza abaddugavu naye ng'ate buli muddugavu yandisamidde kuba tugamba okusamira kitegeeza kwenoonya era singa ombuuza nti okusamira kyeki nja kugamba kyokwagala okusukkiridde kwe kusamira bw'oyagala nnyo Yesu n'omusukkiriza oba wamusamira ng'oba osamirira Yesu kwagala okusukkiridde kyova ojasinga n'omulokole nga ye olw'okuba ayagala nnyo Yesu abasamize faya omusiraamu faya akaanya omusiraamu ti nedda tuveeyo Yesu ye buli kimu weewaawo n'osinga nga Bible omukatuliki yemugamba faaza towasa negamba omulokole wasa omu owulira negamba omusiraamu kyate yawase bana katulabanga bawandiika bigambo kutubuzaabuza ffe tusobola tukolonizinga ate mwe wammwe wano mbuwangwa n'ennono wasa kusinziira ku nfunayo tekuli komo naye olina owasa abo b'osobola okulabirira abasamize ani abakulira abasamize tebakulirwa emisambo egiba gyabakowoola gye giba gibakulira naye kati gwe kyobuuzizza mu gavumenti eya wakati n'ogamba yo ojja kuŋŋamba nti Mama Fina yakulira abasamize omulala akugambe nti Naalongo Nansamba omulala akugambe nti Mudungu omulala akugambe nti Haji Kalimu Walyabira abo baba n'ebibiina byabwe nga bigatta abasamize ebibakiikira mu gavumenti eya wakati bibiina so tobeerawo n'ogamba nti okubeera nti ng'okulembera abasamize nti gwabamandazoka osobola ba toli musamize naye ng'osobola okuteeseza mu palamenti ya Uganda n'okiikirira banna abatakoze eki abatazze abeera muki ogwoyita gw'omusamize mukiise ku lw'abasamidde mukiise ku lw'abamanyi obuwangwa n'abatabakulira tekitegeeza nti akulembera abasamize yasinga era obeera omanyi akulembera abasamize omutuufu abeera kabaka wa Buganda yakulembera obuwangwa n'ennono Ssaabasajja kabaka yakulira abasawo bonna mu Buganda kyovula naye asumikibwa ebifundikwa n'olaba nga ayambadde eddiba lyengo ku lubereberye bwe wagendanga n'oyigga engo wabeeranga musajja obeera muki musajja kyovula akawoko olw'okuba nti ye Ssaabasajja bw'ojja osiŋŋana ng'ayamba eddiba lyengo era gwe bayita Ssaabalongo kituufu mu Buganda n'ozaala abalongo omulundi ogusuuka obutasobola kuyita Ssaabalongo n'obazaala emirundi ebiri bakuyita na mugwagwa kyogwagwa wadde buki mbugwagwa wazzi kale obuwangwa bwonna bukulemberwa kabaka okusinziira mu nnono eyo kati Ssaabasajja kabaka wa Buganda akulembera buwanga bw'Abaganda ate eri ebunyolo bubeera bwa Mukama aba nga kabaka yakulembera ogenda Mbusoga abeera Kyabazinga kati nfunye bulungi abakulembera obuwangwa naki n'ennono kati mweregisteringa ababuwangwa n'ennono tetweregisteringa gwe tudiringa under callings bubeera buyite nanti omanyi lwaki kati nze olwaleero bw'oyinza okumbuuza ogwa mu kibiina ki nja kugamba nti ni mu Uganda n'eddagala lyayo the National Traditional Healers and Herbalists Association kiba kibiina ekitutwala nti singa nsobya singa mba nina kifaalu awo wennyini wemba gavumenti ey'omumakati enkwatirawa bajja yita omusawo mu kibiina mwengwa nti owange gana amayembe ng'alina amayembe agatulugunya abantu ku kyalo yasamira biki wakyalagula ebyobulimba basewo ne banyamo nsaba mbakakase oyinza okugenda omusamize n'akulagula ekyobulimba kituufu mbuuza kijja kitya si buli azimbye essabo nti musamize naye buli mulimu mulungi kubaako abagwonoona jjajja batuuka agagadde mbusamize oli n'akwata emiliyoni zonna n'azimba essabo ne ganyirira nnyo kati oba gwe tomanyi bambi ogenda oduma buki
Omanyi otya ye nti oba wano watuufu oba wano si watuufu? Ebimu ku byinza omanyirako nti sabule ngenzeemu si ttuufu si kikula kya kifo mw'ogenze naye ebeera neeyisa ya ssenkulu oyo. Bagamba atambula n'emmandwa yamanyi kyekola ki kyerya. Onfunye nti tulabira ku bikolwa byaffe nti singa mba mubbi era bajjaga nti mubbi olw'ensonga ebikolwa biba biki ebikolwa bye biraga omuntu. Ogenze mu ssabo ly'omusawo atandise kutenda mabina ng'olina akabina okimye luzaalo aga nti kati nga bw'ozza ofuna oluzaalo mbajjajja leeta omuzigo omuganda mukazi wattu ogenze ogwetise afunikiraga tugende mu kasenge eky'emmanga wali eri jjajja akoleko emikolo nti bakola ebintu ebitali mu buwangwa bwaffe. Obuwangwa liba ddagala era oli singa agamba nti obuwangwa kyeki kitegeeza mpisa. Mu njogera ennyangu wazaalibwa otya nga bwe nagamba nti mpangire enkumi kitegeeza gisseemu omuki omuyini. Naawe era bw'oba ozaala omwana osooka kusaamu ki muyini mu kinu nti wawangibwa otya nobeera obuwangwa naki n'ennono. Bwe tugamba ennono kiva mu kigambo kunonooza. Ekigambo kunonooza kikye weefumiitirizaako kikye wanoonyerezaako tinanonooza n'ekintu kino nenkitegeera ne libeera ng'ennono nakitegeera nakijjamu ti awe enkola kino nzijjamu kino kife ewaffe omwana n'omuzzukulu talyanga engabi ebeera nnono. Naye ate osobola okgenda mu ggwanga eddala nga engabi bagirya era ow'emmamba wagwa ku ngabi alyandi. Kituufu naye ate ow'emmamba abatasobola kulya ki? Ate emmamba kitegeeza nti abantu abo baba bazze banoonyereza kikola nti bajjaffe baalinga banoonya kino kivaamu nki kyova olaba Abawarabu abasinga bazadde abaana ne bazontoka. Lwaki? Kwe kwezaalamu. Abawarabu ffe wano okwezaalamu Buganda kya kivve kizira. Naye abasiraamu nga bagamba nti oli wabanga wammamba muno mwezaalemu Allah akyagala. Anti emmamba ezo ziri bbiri so nange neddira mmamba. Weddira mmamba tugende mu maaso. Be ziri bbiri ezo kati mbu anyway biriwo ebityo mbu eri eye waliyo emmamba Kakoboza n'emmamba eya Gabonga. Namakaka ne Gabonga oba Kakoboza kubanga Gabonga ye mukulu w'ekika. Ekika kyamwe kikulemerwa abantu babiri. Emmamba zeeyawulamu naye kisinga okunsasa ku mwabe emmamba nti mwenna akabbira omuguya. Omuguya kyeki? Omuguya nze nkimanyi nange bwentyo. Omuguya eba mmamba nto. Ogamba olya nti weddira mmamba ate akabbira mmamba nto. Naira kitegedde omuguya mmamba nto ebeera mmamba nto. Kati mu mbeera emu oba endala jjajjammwe Gabonga atuula essagala buwaya balina bye baanonoozanga. Kiffe ewaffe singa tuli emmamba tuba tutya. Ye lwaki tebalya mmamba? Emmamba gubeera musambwa. Ova olaba emmamba egenda mu nsonga ng'abakyala. Emmamba okutambula nga kulaba. Kyova olaba ffe mu buwangwa bwaffe ng'abasamize tetulya byennyanja. Kituufu kubanga misambwa gyaki? Waliwo olumu we nali nkolera nali nfumba mukene nga neefumbira n'abawo kasitoma eyajja n'aŋŋamba wafumbye mukene mpeera eno ebweru neŋŋamba kati we yavaawo ne neebuuza lwaki ono takolagana naki na byenfumbye ndi mwavu nnyo nti olwokuba ndidde mukene. Era mu nnyanja enambo girya mukene oba mukopi ne bannyinyonnyola oba muki mukopi era lebaga nti obulya bukenenya bumukene n'otoniwanga bwo oba kyekyo wamma kati agamba nko obujereegeriza babita nti ka mukene akantu akatini mazzi naye gwe sooka weebuuze oli bwagamba nti olinga emmale abakuwanye emmale ate abakuwanye ate wakuyita empuuta ate wakuyita engege wayasaamirira nkagege. Kale bajjajjaffe baabizezanga eri bazzukulu baabwe obutalema kusiruwala kubanga ebyennyanja giba misambwa. Owaye tuddeko wali eri ku process y'okuwanga ejjembe kyetaaga ki? Kubanga nawulidde buli wagayise magye makuumi nti ono soomuwanga ng'agenda kukola kino ono ogenda muwanga ng'agenda kukola kino. Kyetaaga ki okuwanga nti
kwa kati kale nkubuuze kino lwa nsonga bano batera okuwanga gentera okuwulira ga ssente oyo ne bamuwangira ag'essente naye lwaki nkubuuzizza oba lwaki twatambudde era n'okujja aga ssente gennyini ekisera kituuka ne geekyanga weewaawo watugambye nti wayinza okubeerawo ensonga lwaki lyekyanze oba bisobezza oba ki oba omukago tusooke tutandikire wano eno okuwangawo process ebeera etya nga tuwanga ejjembe oba tebyogerekeka njagamba nti ebyomunju tebitotolwa naye ate nsobola okuwaako guideline entonotono bw'oba onaawanga ejjembe ekisooka kya byonna bajja kubuuliza ejjembe lyoyagala okuwanga nti munnange baakuwanga mu ki ejjembe lyennyini lyogera nti nze nawangwanga mu njobe mwe natabaaliranga zinawangwanga mu mbogo zinawangwanga mu nkula geeyogereranga bwe twogera nti ejjembe lya muno lyadda nnyo ejjembe lyogera ng'omuntu kati bwe nkuyingiza mu balakisi yange wali nenkuggalira okumu okutegeera kuba oba munzikiza mba nkuzizzayo mu lubuto lwa nnyoko nti waliyo nga tomanyi n'ogwa ku nsi nga tomanyi n'ogenda ng'okula bukuzi n'olyoka otegeera ensi yensonga lwaki mujjako amataala ekitugisaako amataala mu ddyo ly'amayembe mu balakisi yeno wammanga ebingi bikusibwa waliwo ebiyinza okutiisa n'ofundikiranga tozeemu kuyingira mu kintu ekyo ekyokubiri ojja kugyewange ng'olina pressure olabe essalambwa nga lyekulungula liyingiro lidda awo wenfulumira ng'ate oyitawa nga tege gatudde ku mulyango kw'oyingirira basigenda kufa tegeeza nti oba ojja kutta amantu nga owulira nti mayembe gasobola okwefuula ekintu kyonna kati gwe nga gwe gwoba ogalaba kugambye bingi oli muntu olwanyoko wali olabayo ate nali ndabawo ki tewaliiyo naliyo tewavaayo kati ebimu serubaale gudde noba oyo Tonda kyetonde Katonda yabitukisa kyova olaba osobola obeera mu bulamu bw'ensi n'olagula omulala nti ogenda fa bwe ruti nga gwe tosobola kweragula lw'olifa so nja kubuuza nti gwe omuvubuka omuto n'akaana akaakazaalibwa ani alisooka munno okufa tewali abamanyi kati yensi tugibeeramu ebimu tubimanya ebimu tetukola ki tetubimanya era omuntu yenna atambulira mbutamanya buli olowooza nti omanyi batokola ki kyobabaga nti buggulu omanyi wabeerayo mukola ki omumanyi oyo aliwa yo yaba yakussa mu nsi kyobabaga yakuzejjayo okulya nnyama oyagala ki oyagala kuzejjayo okulya nnyama oyagala kuyigiza jajjawo okulya nnyama aba yagirya dda okategedde kati ekigazaawo amayembe ago okugazaawo balakisi eyo kuba kuuma byama bya mpewo ebiseera ebimu osobola obba n'eddembe olw'okuba tomanyi naye nga bw'omanya emitawaana bigize kyova olaba abantu bangi waba tannamanya nti alina obulwadde bwa siriimu aba mulamu naye lwamugamba nti oli mulwadde w'akawuka lwatandika okulwala era lwategeera nti mulamba ogukola gutya ogutambula kyokka bulijjo tamanyi sina siriimu yekka endwadde zonna endwadde nnyingi oli lwamanya nti alina sukaali mirembe gimuggwako tutandika olunaku olwo paka lwalifa nti mulwadde kyokka ate nga bulijjo abadde nga naye kyova olaba abantu tebaagala kwekebezeera katutambulira mbulamu obw'okufa nti yagala kumanya lunaku lwagenda kufa singa nkuwa ennaku 7 oliremu by'okoze byonna ofe osobola obbirya obeera mu kuyongobera naye ng'ate okimanyi ogenda kufa kale ensi Kamiliyoni yagenda n'agamba nti by'okola byakolwa dda ebyolowooza okola byakola bitya byakolwa dda kyova olaba okubeera omwavu musango gwo so si gwabo abaakuzaala kubanga osobola okwenoonya n'oba bulungi ate olaba oli osomusiŋŋaana nga mulema naye nga muvundu mubeeramu akatundu ak'okwezuula weemanya enzaani lwaki bajjajjange baalina ensimbi nze nembeera ng'ate mbonaabona bubonyibonyi gwe n'obeera nga mu nsi ozunga mu buzunzi n'otunuulira abantu abamwenkaninya emyaka nga bali bulungi n'abaana booleze nga bali bulungi naye nga gwe embeera ekubonyaabonya wabeerayo embeera enkusike
Tesobola okubeera ekizibu okusiŋŋaana abaana bange nga bakaaba obwavu. Lwaki? Ekisinga okuba abantu bonna babuwangwa na nnono buteemanya. Ewaffe waalingayo ejjembe ery'obugagga. Abaana be banaasigala nga balisalira tata ali wange ente. Tata yali wange embuzi, ani ali yavuwala. Nga balitegedde batya? Balitegedde. Tulina okukolera obuwangwa ng'abantu babulaba. Kyova olaba olumusisiŋŋaana ku media nammwe mutegeere. Tetukola bintu bya showbiz ku internet balaga nti omusawo abeera bulungi kubeeragirako. Naye okubalaga nti singa mukolanga bwe tukola musobola okubeera abaakabi. Naye ate waliwo ababikola ne batabeera. Empirwa. Nga wali wenkugambye kinzizaayo wali ku kibuuzo kye nakubuuza nti otegeera otya nti ono oba omusamize mutuufu agenda kunnyamba ku kizibu kyange. Nenkunyonyola nti olabira ku bikolwa bye. Kati kankuddizeeyo akantu aka bulijjo. Mulimu abantu bajja mu ssabo. Najjamu nga ggobozzeemu. Naye nga koolinga togenda beera musawo. Olw'okuba otegedde nti oliko empewo. Naawe ntandika ggula nsuwa n'otuumawo. Nga bakimugambidde eri. Nga zze mu ssabo. Ne bamugamba nti aliko empewo. Olwategeera nti aliko empewo. Naye natandika kuŋŋanya bintu bimufuula musawo. So ng'ate gwe obuyite bwe buli mu media. Lubaala akozesa bantu. Nga baganda Katonda akozesa abantu. Ne Lubaala akozesa ki? Bantu. Nga bwankozesa opromoting obuwangwa n'ennono. Nze bwe mba n'amayembe teri aligalaba. Bwe mba ne Lubaale teri alimulaba. Wabula byankoledde ensi byeraba ne bagamba nti akasajja kalina amayembe. Akasajja kasamira Lubaale. Akasajja kalina emizimu. Bakumanyi. Manyi lwaki bamanyi amayembe. Manyi lwaki bamanyi? Lwa nsonga ntuukiriza ekitiibwa kya jjajja. Jjajja yaani? Jjajja yaani? Kuba katogo oyinza okupita jjajja naye ng'olaba ate tuli mu myaka gye gimu. Nanti nakubuuza ekigambo jjajja kiggwayo nti eyajja ku lubereberye. Omuntu omubereberye. Naye ng'emyaka mito. Kati onzo olaba olwaleero nkugambye nti nze musota gwa munju. Erinnya nze musota gwani? Musota gwa munju. Kitegeeza ki? Ninnyambya mu bigere bya musota gwa munju eyaliwo ku lubereberye. Ninnyambigere bya gundi gye tuyita ensikiraŋŋano. Jjajjaawo. Nti ndi musikawooli kuba nange nkimanyi nti enkya ŋŋenda. Ninnyambigere by'oli ntuukirize ebyamulema zensikiraŋŋano. Onfunye? Buli oli waakuwa erinnya nti gwe gundi aba azuukusizza omuzimu gw'omuntu oyo aba yafa okudda akutuulemu atuukirize by'ataggusa. Gwe sooka weebuuze omwana naye bagenda muzaala lunaku lwankya lwaki takaabira mu lubuto? Lwaki? Kitegeeza nti abatannazaalibwa omuzimu gumwambalira ku nsi. N'ekiviirako omwana okukaaba aba alabye okubonaabona kwe yakuyitamu ng'era akuzzeemu. N'alaya. Aba yaliwokko kati n'azaalibwa omuzimu ne gumu. Kyova olaba omuntu wafa bagamba nti mu mugenzi gundi nti yagenda okusinkana bajjajjaabe baaliko ku nsi. Era omuntu bw'afa bagamba nti yeefudde okuva mbw'omubiri okudda mbw'embuyaga mwaba yava nti yeefudde. Kyova olaba embusamize tetukaabira afudde. Oyo aba aggusizza olugendo lwe era tumukubira mizira. Kyova olaba tutuuka ku mukolo ogw'okwabya olumbe. Lwaki baabya olumbe? Kuggyawo maziga agaaliwo nga mukaabira omuntu oyo. Tulina obba abasanyufu. Kyova olaba emikolo gy'olumbe gye baako amasanyu. Baba tebasanyuka nti omuntu oli yafa. Olaba bajja amaziga gano agaakaabwamu abatamanyi. Kyova olaba baasooka baaziyitanga ngalabi, tugenda mu ngalabi. Okategedde? Nkitegedde. Kitegeeza nti okubeera mu buwangwa n'ennono kikkakatako kunoonya bujjajjaabwo. Omuntu yenna aba n'ensibuko. Kati nze bwe naafa nga bagamba nti jjajja batuuka yafa. Naye ndesse omusaayi gwange. Kati nze ngenda ntuuma abaana bange naye nabagamba batuuma amannya g'Abazungu. Kubanga nkimanyi nti mutuuma erinnya ly'Omuzungu. Omuzungu ekimuyisa nti muzungu yajja azunga ng'avudde waabwe n'agenda mu nsi etali ye nti omuzunzi. Era Olungereza kiyita nti Olungereza nti lwa lulimi lwa kugeza bugeza.
mujimuyita English nti Olungereza bagerezanga baki bagereze osobola okola ki okutegeera. Kati nze nina abaana bange naye kati nze omwana wange asooka bamuyita Kasozi Ntuuko tegerekerwa toisobola tegekera ntuuko yo ti nze ndigenda bwendi tekola ki kati owokubiri ne mutuuma Kasozi Njuba tegaana kwaka olwegaana okwaka gwempulidde wali maama Njuba Njuba tegaana kwaka nembeho n'omulala ne bamuyita Ssanyu Nabukenya Ssanyu teribeerera osobola okugamba nti Ssanyu kuva kati paka kawungeezi nga gwoli mu kusanyuka busamusinga obeera ng'otegeera mbalaga ensi mwe batambulira. Owookuna Nabukenya kulabako ebirungi tulabako birabe kogaggawala otya mu nsi muno ojja leke mali okunsodde mutaka muwava nga bwe wajja ontegedde kati mu katuntundu aka ak'erinnya lwaki abaana tebalina amannya g'abazunzi nze nzikiriza nti omuntu omutuuma erinnya ery'omujungu toba ery'omuzunzi oba omubulaaniza okubeera sireevu kyova olaba nti abaana abasinga olufunamu kasente agenda mawanga g'Abawalabu kukola mawanga g'abazunzi kukola n'abeera omuddu n'alemu okuzaala n'anoonya ssente. Lwaki erinnya lye baamuwa ery'ekizungu limukoowula eri ku buddu agenda aweereze. Abalabi baffe nno nabo bali eyo bajja kwezula omuzungu aga east west home is the best okwamwe okutuukira okulema ogenda okwaba owe kitegeeza ensi ekuta teziriiyo ate ffe tuzifunidde Bungereza muliko favor oba muliko favor y'amayembe si favor y'amayembe twategeera favor ani eno ensi Katonda gye yatuwa mutweyagalira. Kankubuuza oli wakubuuza ekibuuzo amayembe malungi oba mabi? Malungi kuba gampadde obugagga gawaako bamu na bamu oba buli agategeera gamuwa. Okay. Kati omuntu agategeera atya kubanga abavubuka bangi eyo bagala kale nabo bagategeera. Oli wa ddiini ki? Nze ndi Mukristaayo. Yesu wamutegeera otya? Bambuulirira munnange. Wamunoonya bw'oganoonya ogamanya. Okay. Buli annanoonyanga anandabanga. Bw'oganoonya ogamanya. Kristo yagamba nti bamubuuza gwe naga nze ndi ekyo kye ndi. Ne bajjajja bali ekyo kye bali tosobola bategeera kamenzi yabasamya naye obanoonya obalaba. Okay. Amayembe balakisi y'amayembe kati amayembe ago abantu bangi bandyagadde okugafuna naye bagatya ke mazima bagatya olw'ensonga nti gatta si bwe kiri. Kati njagala nkubuuze mwabatalina mayembe mwabatalina mayembe tubasinga ki nedda ewamwe tewali bijja gyebiri kitegeeza nti okufa kya bulijjo. Oba olina amayembe oba tolina mayembe ojja kukola ki? Ojja fa. Oyinza ogamba nti ejjembe ligenda kukuba embooko olw'okuba olisobezza naye waliwo embooko ezisinga okuluma ze ziriwa? Ze embooko z'obwavu. Bwe gakubye embooko ya bwavu n'obeera awo n'osaba ne mukene nze sepiki eyange nalayira teggwamu nnyama. Manyi lwaki? Tebagirima ennyama tebalima nnime. Olabye nti ejjembe likola lirina kukwata sente oteeke ennyama muki musepiti ti omugagga bw'ayoya ekibumba asala nti tibajjajjaffe baabeeranga bakozi. Yesebo nti oze ewange ndaba ku myaka 27 gye nnina bwe mba ntudde ku mwaka eziri mu 6 wanoona okukemanga eyo nga nze neeguliddewo omuvubuka ow'emyaka gyange ng'ali mu muzigo ng'omugamba ejjembe libi. waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Gireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugumu litandise.